Olunaku lw'eggulo eyavuganya ku bwa pulezidenti ku kkaadi y'ekibiina ki Forum for Democratic Change Dr. Kizza Besigye yavuddeyo n'alangirira enkola gye yatumye People's Government Network ng'enegendeddwamu okunga abawagizi b'ekibiina okukolera wamu okulaba nga bakyusa obukulembeze bw'eggwanga. Tuli bamalirivu okulaba nti obuyinza kye mwabutuweera kituukirira, enkyukakyuka gye mwagala etuukirira, ne bye mwagaliza enkyukakyuka eyo bituukirira. N'olw'ensonga eyo abantu baffe gye bali mu byalo batandise kutambula n'okutegeka abantu baffe kumanya ekyokukola. Ono mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe yatuuzizza ku ofiisi ze ezisangibwa ku luguudo Katonga yabadde awerekeddwako abakungu okuva mu FDC. Kati waliwo okwebuuza obanga ebyayogeddwa Besigye byakkaanyiziddwako ekibiina ki FDC era ng'okuzuula ekituufu twogeddeko n'abamu ku bammemba b'ekibiina nga bakulembeddwamu omwogezi waakyo Ibrahim Ssemujju-Nganda. Kano retired Dr. Kizza Besigye president w'abantu bw'aba alangiridde ekintu kyonna akirangirira mu kitiibwa ekyo netakirangirira nga FDC. FDC kirina kulangirirwa nga ebitongole bya FDC bimaze okutuula era party president gye n'omuntu n'akirangirira oba nze Ssemujju ayogera FDC nenzija nenkirangirira. FDC eveeyo n'ekyogerwa eri bannayuganda wabula si muntu kinoomu kituswaza kiraga nti munda tuyina obutali tuyina enkola buli omu gy'agenda abuukamu. Besigye enfunda nnyingi azavayo n'enteekateeka ezigendeddwamu okunga abawagizi be era gye biggweera nga kumpi omulanga gwe gusaanikidde ekibiina. Nze okujja mu opposition tewali gwe nasindika. Mwalimu abantu mu opposition be nasangamu tewali gwe nasindika ti gwe toyimirirawo. So naayagala okujja okukola kyenkola teryamuganye. FDC ina institutional safeguard ezitakkiriza muntu omu kufuuka munene kusinga kibiina era ffe kitulwanisa abasinga obungi twagala wabeerewo omuntu ng'asinga ekibiina obunene. Ojja n'omuntu yenannyinimu ndowooza naye yeezuule kiki kyatakola bulungi. Wano woyinza okwebuuliza nti singa Besigye agenda mu maaso n'enkola ye ey'okukunga abantu ebiseera by'ekibiina ki FDC biri bitya? Bwe mubeera n'abantu olumu nga banafunafu olumu be baleetera ebitongole n'ekibiina okumanyika okusinga abantu, naye omuntu bw'abeerawo ebiseera nga ye sita olina okukkiriza nti asobola okubika ebintu byonna ng'abantu tebakyalina kye balengera mu maaso ge yekka gwe balengera. Naye ffe nga FDC tukirina mu buzibu. Kati ekibiina kya FDC okusinziira ku kigenda mu maaso mu bitabo tulina party president naye mu nkola ate mulala yakola. Kinajjukirwa nti okuviira ddala mu kalulu ka 2011 Besigye azaakunga abawagizi be mu nkola ezitali zimu omuli Walk to Work, For God and My Country, enkola ya Defiance ko nino gye yakatongoza eya People's Government Network. Bwe tumubuuziza oba ekibiina kirina engeri gye kifunye mu nteekateeka nga zino, Ssemujju-Nganda bw'ati bw'ayanukudde. Buli kimu kigenda kyongera kunyweza nfuga nnungi mu Uganda. Era Museveni w'anaababbi akalulu okukomawa ekiseera kigenda kutuuka alemererwe. FDC ekkiriza nti ebikola bya Besigye si bya bulabe eri ekibiina singa teyeetantala kuzingama ebigendererwa ko ssemateeka w'ekibiina. Julius Senkandwa, NTV.